kitalo basatu beetuze omu bamusse Kabako ne mukyala we bakiguddeko so nga ate Mickey seems to funny bamulangidde kale ago n'agasingawo goba olindirira mu bujjuvu. Baniriza nnyo mikwano gyange mujye baleka egyo gyonna gye mutuusako engalo mwe abayita mu bizibu by'enjawulo mbasasirako so nga ate nsanyukirako mu mwenna bambi abatuuse ku buwanguzi abafiiriddwako abantu bammwe nsaba emyoyo gy'abagenzi Katonda agiwummuze emirembe ate era bw'atyo agiramuze kisagumye emitima abako ab'enganda saakati n'ab'emikwano abakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi mbagaliza buwanguzi mbagaliza buwangazi mu bulamu obw'ensi eno butereevu amannya enzo Omumbejja Aisha Nasolo mba nnyingiddewo ate n'amawulire ge nkuleetedde essaawa eno wabula ate oluvannyuma ngenda kuba te nkomawo n'amala wabula nga gwe yakaneeyungako nga wowulidde mukwano gwange wano ofunirawo amawulire gonna gagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ko celebrities baffe bonna abawano saakati n'abo abali wabweru w'eggwanga mu nnaku ezimu tubeera no nga twebulirira ku nsonga ez'enjawulo naddala ensonga ate ezikwata ku bahasolas n'olwekyo owuliriza amawulire ng'ate mukwano gwange woyiga kale no ngenda kusaba bambi subscribe nga teekako akadde video giwe like ate n'oluvannyuma mukwano gwange tugende mu maaso naye nga si byangu n'akamu n'akeddagala Harriet Nakwedono nga tukimanyi bulungi nti bw'atyo yabadde ate akiikiridde ekibiina kya NUP oba giyite National Unity Platform bw'atyo nga yeesimbyewo ate ku bwa ssentebe wa disitulikiti eyo ey'e Kayunga emunange tebyatambudde bulungi akalulu ffenna nga we twakategedde kabaddemu vulugu mungi nnyo waliwo ne munnaate omulala owa NRM naye yabadde yeesimbyewo ayitibwa Muwonge so munange bagenze omaliza nga bo bagamba mbu Muwonge bw'atyo yagenze mu maaso n'okubeera ng'ate awangula wabula nga tunaakijjukira nti akalulu kano kabaddemu emivuyo mingi nnyo nnyini ddala abantu babadde bakaayana bagamba bagenda otuuka ng'ate munange b'empapula balaga nti abantu bamaze dda okulonda kwegamba kabaddemu emivuyo egitenkanika era omukyalo ono Harriet Nakwedde yagamba nti mu butuufu tasobola kubeera ng'ate bino abikiriza era yagamba nti butereevu agenda kubeera ng'ate agenda mu kooti we n'aba egoberedde amateeka era nga ekozeseza obwenkanya ye Harriet Nakwedde akakasa nti nno yalina okubeera ate ssentebe wa disitulikiti eyo ey'e Kayunga so mikwano gyange tubasabire otherwise si byangu ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda okozesa obwenkanya mu bintu ebimu si kyangu mikwano gyange ngate we tuyinza okubeera nga tukirowooza so ngate mukwano gwange byonna bye tubitadde ku bbali mawulire sigasanyu n'akamu n'akeddagala ate wali mu bukiikakkono bwa Uganda abantu basatu we batyo bejje mu bulamu bw'ensi eno ng'ababiri kigambibwa mbu besserwa amabanja so ng'ate omu ye yeesserwa kubeera nga bakyala be bonna we batyo bamusuulawo ne batambula ne bagenda omukulu ategerekeseeko ng'ate Patrick Omingi era ng'ono abadde asibuka ate wali mu disitulikiti ey'e Lira kigambibwa nti ate ono ye yeetuze amabanja ga bukadde 10 bw'atyo ssente ezo ze yeewola mu ssaka ate ng'era ono omukulu stiiru yabadde akola ng'ate omuwanika mu kitundu ekyo ate ekyellira mu ssako so munange we zaamulemereddeko ye nti munange ke yeemize omusu yejje mu bulamu bw'ensi eno so ng'ate omulala ye ategerekeseeko nga Sam Obiri Oloti ono bw'atyo naye abadde ate asibuka wali mu disitulikiti ey'e Kol ono naye bw'atyo yeetuze era nga naye kigambibwa mbu mabanja ate ago ezo ssente ze yajja ate mu ssako bw'atyo ne zimulemerera okubeera ng'ate azisasula so banne babadde bamutaddeko akazito kangi nnyo bw'atyo naye n'asalawo ate yejje mu bulamu bw'ensi eno so ng'ate omulala yategerekeseeko nga Sam Ogweke ono nga ye kigambibwa mbu yeetuze olw'okubeera nti bakyala be bonna basatu be yali yawasa munange batambula we batyo ne bamuviira ne bamuleka yeka so yagamba nti munange abadde talina kyakyakola mu nsi ko ye kasalewo abeere ng'ate munange akola ki yejja mu bulamu bw'ensi eno byampuna naye mukwano gwange bye byate bigenda mu maaso eruuyi eyo mu ggwanga lyattu Uganda nenze mukwano gwange nyongera okugamba nti mu buli kizibu kyonna ky'osanga okwetta tebangako solution ogenda kwetta naye ebizibu munange ogenda kwetta naye munange yo si yebeera solution okwetta tebangako solution buli kizibu kyonna mu nsi eno kasita oba ng'okyali mulamu okyassa mukwano gwange osobola okubeera ng'ate okisayira amagezi wabula okwetta bannange ereme kubeera even one of the options gy'olina ku bizibu by'oggwe by'olina mukwano gwange leero ebizibu bibeerawo naye gwe kimanye nti ebizibu biba bijja kuggwa ekyetagisa kubeera ng'ate onoonya solution ate ebirala biba just byetaaga kuwaamu budde so munange olina okubeera ng'ekyo ogenda mu maaso n'okubeera ng'ate okitegeera so ng'ate eyo nayo tuvuddeyo ebambi waliwo omwana muwala ategerekeseeko ng'ate Patricia Nabugabono nga bw'atyo ye atiddwa ate wali okulinaana ne Jomaayi ennantabuulirirwa ate ku luguudo lw'Ejjinja
Ono poliisi egamba nti bamukonye bukonyi so nga ate abatuuze bo bagamba nti abeerabiddeko n'agaabwe omukyalo ono bambi bamukubye masasi era nga weegatyo ge gamujje mu budde. Bannange tusaba omwoyo gw'omugenzi Katonda gw'omuze emirembe ate era bw'atyo bambi agulamuze ekisa yongere okugumya emitima abako ab'enganda saakate n'ab'emikwano ye. Omukyala bambi nga bw'abadde afaanana omukyala omulungi akyali omuto ayina ebyokukola bingi ayina ebirooto wabula munange weebatyo ate bwe bamumizizza omusu wabula ng'ensi bw'etyo tugende maaso n'okubeera nga ate twekwasa Katonda so nga ate n'ebyo nabyo tubitadde ku bbali ekinajjukirwa nti waliwo ate abapoliisi babiri weebatyo abattiddwa ate wali e Nakasozi mu disitulikiti ey'Ekibogo era nga bano weebatyo bambi baziikiddwa olunaku olw'eggulo era ng'omu ku bo ye Paulo Ddumba so nga ate omulala ye Francis Nsubuga bambi bano battiddwa bambi era weebatyo olunaku olw'eggulo ate bagenze maaso n'okubeera ng'ate babaziika so tusaba emyoyo gyabwe Katonda bambi agiwummuza emirembe ate era bambi agiramuza ekisa yongere okugumya emitima abaka ab'enganda saakate n'ab'emikwano ffenna ly'ekkubo ekitawulo oli kusookayo munnesi omunange ensi terina kwemazaamu nti otte munno okola ekikogamba otulugunye bw'otulugunyizza teri nsi agenda gikungula mikwano gyange ffenna tugiryako makola senga ekyabantu baali bakitegeera senga tetukyayina egyo mivuyo gundi yasse gundi ate gundi yaloze gundi kubanga naawe oba okimanyi kimunaye naawe tomanyi ddi woogenda so oba toyina nsonga lwaki ate otulugunya omulala. Naye ng'ebyo nabyo mbitadde ku bbali mukwano gwange ye Kabako ffenna gwe tumanyi obulungi oyo omuyimbi abeera wali ate n'atema dansi nga ajjeemu engoye munnange ono yakibuddeko ne mukyala we yagenda wate na posting ebifaananyi ye ne mukyala we nga munnange bali mu mbeera etategeerekeka nga almost bali naked so munnange wali omwana muwala eyavuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera ng'ate abakalakata bubi nnyo ngenda kubeera mukulekerako ogende maaso n'okubeera ng'ate omwewulira then n'oluvannyuma ate era still ogenda kuba video ya make it seems too funny naye musajja wattu kye bagenze maaso n'okubeera ng'ate bamukola bagenze maaso n'okubeera ng'ate bamulangira toyina kyoli okyali bingi nnyo bingi ddala akuddira mu luyimba taluwomya ngenda kuba ate munange nkulekerako video ezo naye nga fonna ngenda kuba ate nkusibula naye nga toseetuka kubanga ate ekyamazima ngenda kuba nkoma n'amawulire amala mangi nnyo nnyene ddala toseetuka togasubwa nkwagala nnyo nkwagalira ddala abankumi atakumi na mpira goodbye for now. Katonda ejjamu omuntu omwoyo noweegomba ekintu kyonna nga tekisoboka amazima kabako ne mukazi wo simanyi ddumuna neegombye okuba neŋŋamba ya Allah singa nze malayika ya Allah nandimwegayiridde ne mbajjamu omukka bantu mmwe ne muva ku dduniya ge mazima nali mmanyi bino ebintu bikolebwa bamalaaya naye Kabaka omusajja omukulu nze bulijjo mmanyi babalayiki biri ebintu byokola ng'obuukabuuka mu bbanga just fujjo naye ate ku fujjo otususseeko banaye temutisussa kiki sente ze zibasiiwa kiki kamera ze muyina nnyingi mu mayumba gammwe abantu tebazaala ku nsi mwe abasoose okuzaala otukolera bino mwe abalina underpart mwe kafe tetulina nnika na underpart kiki kye muwadde mwagala okutulagaawo Kabaka wazaala dda Dumuna wazaala dda kiki bannange bantu mmwe bane ntuusa akaseera ne neegomba ne ŋŋamba nze singa mbadde malayika ya Katonda ejjamu omuntu omwoyo mbadde ngenda kwegayira Allah ne mugamba Allah bano kansooke mbajjemu omwoyo mbajje ku dduniya bane nze kasijja balimba kino ngenda kyogera dda basinga temwagala kukiwulira nze saagala gavumenti eriko naye mulimu ebintu byendaba ne ŋŋamba ya Allah singa Katonda atuyamba n'atuwa omukulembeze omulala nga mugamba mwagala nkyukakyuka kinaaba kitya kijja kuba too much banange mutususseeko Kabako ne mukazi wo omweddeko kale gwe omukazi omukulu jazira omukazi omusiraamu otandika otya okweyambula ne muta ebifaananyi ng'ebyo banaye temutusukkako ffenna tuyina emibiri tuyina embuto abantu basiba bazaala mwe abasoose okuzaala imagine muli basiraamu mutuswaza banaye Kabaka otuswaza banange Allah basaasire Katonda n'akuwa omukose tolina ky'omuwa wabula n'osalawo oweekola ebintu eby'ekisiro otweyambulira omusajja omukulu n'omukazi omukulu omukulu ono mulaba omukulu ono ennaku zino waba akola video asooka kulangira asooka kolima agamba abantu tebamwagala alangira abavubuka nti tulina kulabira ku ye
njagala kubuuza mukulu nga tonaba kujja kuvaayo bwotyo kyogamba abavubuka tetwalina example gye tulabirako kati ssebo gwe example yokaka gye tulina ssebo njagala kujjukiza naawe tonaba okyatoba leka kudaala nnyo leka kulowooza nti abantu tebakwagala leka kulowooza nti abantu tebaagala bakazi baabwe gwe kayagala mukazi gwowe omukubi abantu which is okay nze njagala kugamba ekintu kimu layo ku miki oli kola content wo move on leka kulowooza nti abantu tebakwagala abantu bakukolimira simanya bakulondula bakola biki forget about that negative mind which you have sebo tujja kukulimira tujja takwagala ate si egwe yekko muvubuka ali exemplary ku balala abavubuka bangi tulabirako si gwe wekka lekera okwesuusuuta nnyo kubanga naawe okyatoba